kituufu kibi nnyo nti abantu abatategeerekeka balumbye ebifo bibiri wane wange Kasese, balumbye Kasese ku police barracks ne balumba ne Lugendabala. Bakutteyo abantu 15 era n'abalala bakyabagoberera kusinziira ku lipooti gye nnina. Omupoliisi omu waffe yalumiziddwa, 5 bavudde mu bulamu bw'ensi eno, n'omu bamulumiza kulwanagana omulabe. Abo bo embeera yeri bwetyo. Ate wane Kasese 15 bakwatiddwa, bana bavudde mu bulamu bw'ensi eno, 5 balumiziddwa abaffe. Bayokeza ne inipooti yaffe emu wano nera ne bajonoona. So embeera gye tulimu wano naye njagala okukumya bannakasese ne bannayuganda nti tukola kyonna ekisoboka okulaba nti embeera edda mu nteeko. Olwedde embeera tugiziza mu nteeko, so kitwetaaga abantu kupapa, buli muntu akole ebintu bye nga bw'alina okukola. Naye kye tusaba kimu nti batuyambe okutuwa ku mawulire ku bantu batategeera baze mu kitundu, naffe tusobole okwanguwa okuteeka mu nkola ebyo tulina okukola.